Njagala okubuuliza Chris ani yakuba ennyondo? Ensonga ezo tuzireke kubanga balowooza nnimba. Waliwo wamawulire omu. Chris tuli mu kibazo. Wulira aga Katonda mu ggulu okuntwala mu ggejeena. Bankuba ennyondo. Naye zaali mmeka? Wulira nali nfudde. Era omwami bamuyita Kayemba onalebo w'Ebukomansimbi. Ye yajja nannona nantwala Mmengo omusajja yankolako bamuyita Dr. Luyimbazi. Abakola Mmengo dokita oyo mumumanyi ye yannyamba ngambuzaayo ng'eddakiika 3 nfe. Kakati waliwo ow'amawulire omu gwe sijja kwogera. Yangamba nti towa amawulire gano bantu balala nga tutuuse ku tayimu ey'okunzijjako ebintu ebyo nga mponye kuba nalina ekintu kungulu kuno. Nanneegayirira naŋŋamba ab'amawulire abalala toba wakati jjukira nali artist mu pyapyapya. Kati nze saamanya impact yakyo. Kati naŋŋamba tolaga mutwe guno nze kambirage nzekka kati information teyatambula bulungi nti omusajja wuno bamugjeeko ki ekikeepu we kyekyali kimbisi. Abantu ne bagamba olaba ffe twakoma ku kikeepu omusajja wuno mulamu. Okitegeera? Amaze okufuna amawulire g'ekikeepu naye amawulire ago bannange omusajja yankola bubi kuba ye yali mu ntalo ze nabo amawulire be. Nangamba nzenze kagoba wa sitole eyo. Naye bankuba ennyondo nakoma okubala nnyondo 8. Ebyaddala. Kaweesi bagenda ku byafaayo bya Uganda gwe musajja gwe baasooka okukuba ennyondo 8 n'owona. Ate wakati wano. Dokita eyadresing ebiwundu ebyo bamuyita Dr. Luyimbaza ali Mmengo Hospital. Buli ali akola Mmengo saawa zino ajjanjulira oba tebankuba. Abantu munne baagala mufu kati baali baagala nfe. Sorry. Bibawo olaba ggulu olaba naawe oli muvubuka. Ojja kuba otambula eno ojjagala okuddira ddoola. Kayondo kutu. Oyo gwe bayise Kaweesi. Kakati bakaba talina kyagamba. Before nga sinababuuza Chris. Nabadde ngenda wa nnyinaze Kimera. Okusookera ddala nga Mwai Mayinja gwagambye industry ekumisinga. Me personally, I'm your fan. I like your voice, I like your style, I like your energy. We miss you. Kakati ekirala ffenna nga bwe tuli wano kati ate ffe twali mu gurupu nga tulina bandi ffenna tuli bayimbi buli omu akolerera kuyitamu naye ng'oba oli awo ayeeyita mukwano gwo najja naga nti Mayinja kye yakoze akakayimba eyakaloze kaleme kutambula ate nga n'owa Mayinja amugamba nti Nisa kye yakoloze olaba ke yagenze ewaabwe nti kasajja kabiri kitegedde yatutambulamu nnyo naffe nnyo naye nze mu byonna era nsiiba nkigamba abayimbi bonna buli gwe nsanga ayina ekizibwa nnyo sooka ne mugamba nti okusookera ddala looya w'omuyimbi Luyimba looya w'omuyimbi mukiru ki Luyimba ne bw'okola ki kubanga abantu bajja kusaasira oba yalabya kusaasira bamala okusaasira bagambye nti noke kati tuyimbiremu kati yimba wakitegedde kakati bw'okkiriza ekintu ekyo ne kikugendamu munda tukuze tubiwulira eddogo gyeriri nzikiriza gyeriri naye bw'olumukkirizaako nti gwe tebaakuloze kkirizaako nti waliwo Katonda lwabanga kwolwo si mukisa gwo gwa mulala kuyitawo waliwo lwolina okulwala nze waliwo lwe nalwala amagulu 26 katono nfe okitegedde naye ng'abamu baali baagala ate nkiteeke kuba Mayinja bano
nenze ningana okukiteeka ku bannange paka lwenzi noonya paka lwengenze just recently 2 years back ningende India ne bankebera ne bambulira problem ya kakati singa nagamba mayinja nti yandoga amagulu kuba gaali gannuma biri fane nga tebitegerekeka basawo bano bonna ne babibulwa nenze kati olwokuba nali strong nga mmanyi okuyimba gwe nasalawo gwe mulimu gwange siina kirala kye mmanyi kuyimba kwe kwanzija mu ssomero nenga kati sigenda kutakalimu kano kanfiiriza ebirala bingi oba oliawo naali badde lawyer by now kati omuntu alina okunnemesa oba okunzita olina kunzitira mu music nennemerako nennoonya birungi here we are naye nga sobola kugaa nti bulamu bwange nti ono ye mulogo gwe nalwanyisa naye ate ng'ebizibu byenfunye ne mmala mbikubuulira nga ndi mu industry odduka akatebe awo naawe n'ovaawo n'ogamba mbadde nkaabya kajanja okitegedde nsi etugomosezza so sikugamba nti tebiriiyo gyebiri naye Katonda oyo eyasobola okukuuma abantu abaali bakuloga n'otafa nga tamanyi nawe bayimirira mu mataala okitegedde gy'amanyi ojja buzinga etaala zikuba na biki naye ate ffe baabitutendeka oba ne stage awareness nomanya nti bwe ningira ku stage nyimirira wano bwe mmala wano vaasi esooka nzira bwenti bwe mmala wano nenzira bwenti era ogenda bw'ojja okigenderere nga ffe tuyimba ffe be muyita abayimbi abedda ojja kulanga bwe nzija ku stage ffenna bwe tujja ku stage waliwo we tutuukira oli n'atuuka n'asooka ayimirira awo audience eno n'esooka n'osooka n'otunula audience n'ogisoma eyagala ki eryetya ekola biki bw'omala ogitegeera n'otandika okuperforminga n'oddako ku right n'oddako ku left n'okola bw'otyo ogenda okumalako oluyimba nga bonna balina kizibu n'okuggyako ebirowoozo because we were trained for that kati naye kati ennaku zino bambi abaana tebafunye training that's why olaba bafuna obuzibu nti asobola okuba nga alina oluyimba lw'amaanyi nga it is a hit naye ogenda okulaba nga ate misaki bwajja alina bw'amu overpowaringa ng'ate oli omwana yalina ekiriko ku ssaawa eyo naye kati misaki akozesa experience eyo gye yafuna n'okutendekebwa okwo kwe yakola ki kyendaba kati ekirakinga kati abaana ennaku zino balina amalowooza amalungi ennyo agasinga n'agaffe by the way muyimba bulungi nnyo kwafa okusinga amalowoozi twagafaako yes naye tetwatuuka nga mwewe muli naye tusobola obbavuganya lwaki nti ffe twafuna training eya stage na biki omuntu akola atya omanya audience yo nti kati audience yange njagalako ki n'omanya nti nze kati amaanyi gange gali wano okitegedde nti nze mayinja nti bwe nnyimba ku nsonga eziruma abantu na biki ensi weekola ki n'otambulira nti nze misaki nti olina n'okuyimba kubikukunya ekikwata ku bantu wekiti ne bwekiti nze Chris Evans nti abantu bantegeerera wano n'omanya we bakutegeerera n'omasteringa awo ekirala identity nti twabanga na identity nga mwami Paulo Kafeero oluyimba lwe lutandika ne baba tannayimba omanya nti we Paulo Kafeero okitegedde mwami basudde bwe yatandikanga ng'omanya nti oyo mwami oyo yaani nga buli muntu alina identity ennaku zino kikalubamukko okujjako bomasteri nze nti nno kakati Jasmine mumanyi muwulidde nnyo naye waliwo abasobola okujja n'ogamba oyo yaani ng'ate owuliranga y'oli okitegedde ng'owuliranga y'ono so kakati ennaku zino ebyenjawulo ebirimu ewaffe byali bikaluba resources zaali ntono naye ate twasobola okufunamu training n'okuba ati nno tuli ba artist abakoze eki abajjudde ennaku zino buli kimu buli kiri nekibaleeteramu obunafu buluno okitegedde nti kati ffe tewagendanga na mu studio nga tolina luyimba ogenda mu studio kola album yonga ennyimba zo zonna 6 eza album oba 8 zikuli mu mutwe nga tozisoma na mu kitabo nga bwoba n'owandiikako tekatono nnyo obusembayo baka climax mayinja si bwe kiri okyalisemu ng'ogenda oluyimba lwo lwonna olumanyi naye kati Chris Evans asobola okujja naga olinayo engoma awo mugiyita ngoma